mu mawulire agakagwawo breaking news gano nga si malungi wetwogerera nga poliisi amagye n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda bayunguddwa era ne bayiibwa ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule bakubye amasasi batutte abantu bakoze buli fujjo byonna lyomanyi erya buli kikaba buli ekigendererwa tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera bina gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe ku mukutu guno atanaba kubeera nga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo enkya lunaku olwaleero twakuwadde amawulire ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ng'era bulijjo kwe tusinzira okubeera nga tukuweereza nti ekibiina ekya National Unity Platform kitandise okubanga kireceiving abamu ku abo abatwala empapula oba nomination forms ez'okulaga okweyagaliza ebifo eby'enjawulo era wabadde wakyaliwo abagenda maaso n'okubanga bapiikinga empapula abamu bagenda maaso n'okubanga bazikomyawo era programu eyo nagikuwadde era n'ebyabadde ku kitebe nabikuwadde bulungi nnyo kaakati mu katambiiko ogenda okulaba bwe bunkenge obuteekeddwawo ekitongole ekya poliisi n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda nga balumbye ekitebe ekya National Unity Platform ku nsonga etannaba kubeera ng'etegeerekeka oluvannyuma lw'abakulu bano okulumba bakoze buli kimu ekyetaagisa okulaba nga batataaganya enteekateeka ey'ekibiina ekya National Unity Platform era nga bwe nkugambye waliwo n'abamu ku balabiddwako nga batwaliddwa abasajja bayingidde bakubye amasasi ne tiya gas wabula ekigendererwa tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka nga bwe nkugambye ekitongole kya poliisi tekinnaba kuvaayo na statement yonna n'ekitongole ekya National Unity Platform officially tekinnaba kubaako statement gyekifulumya wabula nga amawulire genkuwa era nga gegaliwo essaawa eno yennyini abasajja abawanvu n'abampi bamaze okubeera nga bayungulwa okumpi n'ekitebe kya National Unity Platform ne munda era nga bayingidde awatali na lukusa lubaweereddwa oluvannyuma lw'okuyingira batandikiddewo okukola effujjo era nga we bayingiridde basanze embeera nteefu basanze abasajja bagenda maaso n'okuba nga bakakkalabya emirimu gyabwe bagenda maaso n'okurisiivinga abakomezaawo empapula zaabwe ko n'okuba abalala abo ababadde bazze okubeera nga balaga okwagala oba nga bazze kupiikinga nomination forms okulaba nga ate baziba wabula abasajja tebakkiriza muntu yenna kubeera nga yeekyusa bakubye amasasi mu bbanga bakubye tiya gas sinategeera oba waliwo omuntu yenna akoseddwa naye nga amawulire gano nina okugakuwa obeere nga ogategeera bulungi nnyo nja kukusaba weekumire ku mikutu gino tukyagenda maaso n'okuba nga tukuwa buli nsonga yonna egenda maaso n'okujja bino bwe bibadde bwe bityo oluvannyuma lw'okuba nti wabaddewo ba foot soldiers bangi ku kitebe bagezezaako okukola ekisoboka okulaba nga embeera bagiwooyawooya era bamaking sure nti poliisi tekola fujjo tegenda maaso nakukola fujjo gyebadde egenda maaso n'okuba nga ekola kakati kye bakoze baddidde ne bateekawo embeera era poliisi abasajja ba poliisi abawanvu n'abampi ne baba nga babafulumizza mu kitebe ne badde ebweru kati oluvannyuma lw'okufuluma ebweru ngenda kukulaga ekibadde ebweru then ate tubeere nga tutambula nga sinakutwala ku kibadde bweru njagala nsooke nkulage engeri gye balumbyemu nkugambye ku kitebe babadde bagenda maaso n'okuba nga bakola ku nsonga z'ebyokulonda era akakiiko kano aka election management committee kabadde kakakkalabya mulimu gwako kati njagala olabe ekibaddewo ate nga bwe nzija nkulage na kiki ekibadde ebweru oluvannyuma lw'aba foot soldiers okukola omulimu ogw'amaanyi okulaba nga bafulumya abasajja bano kino bwe bati poliisi bwerumbye abasajja babadde pole nnyo babadde kamu nga bakakkalabya mirimu gyabwe bwe bati bwe babadde poliisi neeba nga ebasazeeko mu ngeri etategerekese Una de que yo me aquí, algo ya lleva ya tipo, más usando una de mínima modo es extremely critical, extremely important and certified. Nada que le guste que le assuming you became an MP, they want to study. Abanda, don't get me! Abanda, don't get me! Abanda, don't get me!
Yes, ekyo kyekibadde munda era embeera bwetyo bwebadde munda ng'abasajja abawanvu n'abampi balumba ekitebe ekya National Unity Platform nga bwe nkugambye waliwo abakubiddwa emiggo bubi ennyo ebisosonkole by'amasasi tubirabyeko wabula sijja bikuteerayo wano olw'ensonga ezitali zimu kakati tubadde tuli bwe tutyo ensonga ng'ebadde emaze okubeera ng'etuulibwa ku nfente munda mu kitebe abasajja abawanvu n'abampi ab'ekitongole ekya poliisi nga bamaze okubeera nga babafulumya ekigendererwa nkugambye tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka na buli kati era poliisi tennaba kubaako statement yonna gyefulumya naye ebintu bino byetaaga okwegendereza mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera byonna ogenda bifuna kati njagala olabe ekibadde ebweru bataddewo embeera ey'obunkenke abasajja ba deployinze ku nsonga etannaba kubanga etegerekeka oyinza okugamba nti ekitebe kya National Unity Platform oba wabaddewo ki ekitali kya bulijjo abasajja bayungudde abawanvu n'abampi kati njagala kulaga olabe ekibadde ebweru basasamazza abantu bataddewo embeera tebinnaba kubeera nga bitegerekeka kino kyekibadde ebweru ate nzije mbere nga nkuwa ebisukkakoko awo batonaba kubanga osubscribinga nyongera okutegeeza nti kira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya olutuba tutaddeyo ate nzije mbere nga nkuwa updates endala z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp